Quinta Maureen akuweereza programu yo Mugoba Nsonga. Programu eno ye programu etukwataganya n'abantu ab'enjawulo kumanya ebizibu byabwe kulaba nga bayambibwa. Naye nga tetunnabagenda mu maaso mbadde nkusaba ekintu kimu, soko likinge, subscribinge ate omala commentinge. Nebaza nnyo abawagizi baffe abatulaba ab'e Dubai, Oman, banange tubaagala nnyo. Temujjanga okuba mikwano, mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Obuwagizi bwammwe mubwongereremu ddala. N'olwekyo abantu bangi beebuuza ate leero nze naki waliwo mwana muwala gwe ndeese enkuba Kyeeyo. Abangi be baakazaako eri Kadaama. Bambi omuwala ono emboozi yakwasa ennaku naye sijja gibanjulira era njagala ye kennyini yaba yeeyogerera. Ate gwe omulabi waffe ali eyo obeeko ky'oyigamu oba oli awo alina okuwabula okutugambe tulabe ng'omuwala ono ayambibwa okuba ng'ava mu mbeera gy'alimu. Omulabi waffe ali eyo yeebuuza nti omukyala ntudde wano emabbali y'ani? Nyaba amanya go gwani? Amanya gange nnyabo nze Katusabe Salima. Katusabe Salima oviiriddeko wa? Viiridde Matugga ku Mabanda. Matugga ku Mabanda. Kati omulabi waffe ali eyo yeebuuza nti Salima akuyambe mu ki? Ki ekikuleese wano ku TAMZ Media? Kakati nnyabo nina obuzibu bwe nafuna nga ngenze ebweru. Buzibu ki nnyabo? Navaako wano nentambula nennoonyako wano ku mirimu emitonotono ne bigaana. Nensalawo ne ŋŋamba nti kaŋŋendeko ebweru nnoonye ku ssente nfune ku ssente. Kati era omuntu yeebuuza bw'oyogera bw'otayongera okwebuuza, wali osoma, wali mufumbo oba wali okyabeera mu bazadde bo okugamba nti kogende onoonye ku mirimu era osalewo ogenda ebweru? Kakati nnyabo saali mufumbo naye nali mbeera mu bazadde bange, nazaala abaana bange naye nga nabazaalira waka. Kati taata w'abaana abo ye ng'ali ludda wa? Era wajjawo ekirowoozo ekyo ky'ogamba nti kogenda ebweru? Yali mukwano gwo, wawulira kampani, kiki ekyakusikiriza ogamba nti kogenda ebweru? Taata w'abaana abo nasooka ne ndowooza nti musajja twagalana nga bw'obimanyi nga okyali muwala nga twagalana, naye bwe nafuna olubuto nansuulawo. Bwe yansuulawo ne nzaala omwana wange ne ŋŋamba kaŋŋume ndabirire omwana wange, mbeere n'omwana wange mukolerere. Ne nzaala omwana wange bulungi, bwe namuzaala ne nsalawo mukolerere wano. Bwe tunoonya emirimu nga bw'obimanyi eby'e Uganda, ne nzaamu ne nfuna omwami omulala. Bwe nafuna omwami omulala naye yakola ekintu kye kimu, naye bwe yanfunisa olubuto nandaga nti ansuulawo ne mbeera n'abaana bange babiri. Ne ŋŋamba kale mbazadde abaana bange babiri kiri fayini kambeere nabo ewaka mbakolerere. Naye bwe nakolaakolako ne bigaana ne ŋŋamba kaŋŋende ebweru, kantetenkanye ŋŋende ebweru. Kati olwo ofuna ekirowoozo ekigenda obweru ng'abaana abo bali mu myaka ki? Abaana abo omu yali mu myaka 6, omulala ng'ali mu myaka 3. Era oteekateeka ogenda ebweru ng'ogenda balekera ani? Nali ngenda kubalekera maama wange kuba maama wange akyaliyo ne taata akyaliyo. Kati ogenze n'ombuulira ng'abaana wagamba okubalekera abazadde bo, naye ate nga tuzzeeko emabega mbadde njagala osooka oyongera okunnyonnyolako ku mirimu egyo gye wakola egyagaana kuba bawala bangi tubalabye batambuza emmere bakola biki mu kibuga naye ate ne babako ke beefunako nga tebagenze bweru. Kati gwe mirimu ki egyo gye wali okola egyakulemerera oba yakusoomozebwa kwafunamu n'osalawo olinnye ennyonyi? Nyabo nali nkolera mu kibuga nga ntambuza mmere be bayita badureva b'emmere nga buli sowaani ngifunako nnusu 2. Nesooka ne ngukola ogwo ne gugaana. Ne ŋŋamba kaze mu kusiika chipusi. Ne nsiika ku chipusi nga bankozesa nga bampa nnusu 15,000, 14,000 kisinziira bwe mukoze. Paka lwe nagamba nti kankyuseemu ŋŋendeko ebweru. Tukiraba awo ekirowoozo embeera yakunyigiriza nnyo era ng'obusente butini ate ng'olina abaana 2 nga ko mubutuufu tojasobola. Kati ani yakuteeramu omukono kubanga ssente otulaga nti wali ofuna nga ntini naye ate ssente z'okugenda ebweru okola ku passport, visa, bintu bya bbeeyi nnyo. Kati gwe wajja wa ssente ezo oba ani yakutwala wagendera mu kampuni oba
kati gye nali nsika chips gye nafunira mukwano gwange nangamba batwala abawala ebweru kampuni gye sigenda kwogera linnya nangamba batwala abawala ebweru era ng'owaayo akasente katini nnyo nentoba nenoonya emitwalo 5 gye baali basaba ne baŋŋamba nti buli kimu ngenda kukifuna era nekifuna ne bantwala ebweru n'omulimu nengufuna. Kati ebweru ogendayo mwaka ki era wagenda mu nsi ki? Kakati nyabo nagendayo 2018 nengenda e Jordan gye bantwala omulimu gye nagufuna. Jordan munene kitundu ki? Ekifo bakiyita Sahabu. Sahabu. Omulabi waffe ali eyo nyongera okwongera okwaniriza gwe yakatweyongako teweerabire ne TAMZ Media Uganda yongera okusubscribinga likinga commentinga emboozi ekwatagana ku mwana muwala Salima bambi nkuba Kyeeyo gwe bayita Kadaama eyagenda eyo nafuna ebizibu ebitagambika era nga wetwogerera wano essaawa eno ali mu kwogezaako okwogera biki bye yayitamu afuna ate ekirowoozo ky'okugenda ebweru na biki ebyamutuukako kale tovaawo. Kati otuuke Jordan okola mulimu ki? Oweereza mu hoteli oba okola mu bwayaaya mu nnyumba? Nakola mu nnyumba nnyabo, nafuna omulimu mu nnyumba. Nga omanyi bw'oba ogenda bakusuubiza bingi, omusaala omulungi, emirimu, okulabirira, okufaako, byonna nga bw'obimanyi. Naye olw'okuba oba ovudde e Uganda ng'omaze okutuuka mu nsi etali yammwe, buli ky'osangayo oba olina kigumira. Bwe natuukayo natuuka mu nnyumba. Ennyumba yali nnene bulungi era nga omusajja yalina mukyala we n'abaana 2 nga balina abaana 2 ng'emirimu kale bwegiri nga mingi. Olwo nga gwe wakola mirimu ki? Kwoza, kufumba, kulongoosa nga bw'obimanyi. Ennyumba kugirongoosa yonna, kwoza n'okufumba. Buli kanaku nga gy'okola? Buli lunaku nga gy'emirimu gy'okeera okukola. Ng'olwo owummulako nga ssaawa nga mmeka? Okuwummula ogambe nti okwebakako okuwummula emirimu okuggwa tubaleeza wano ssaawa nga 7 ogw'ekiro. Wali okola nnyo. Kati omulabi waffe ali ayagala okumanya mu nnyumba eyo emirimu egyo gyakuyisanga gitya era wagikolanga otya? Wamalako otya okubeera mu nnyumba eyo ate ng'ogambe wali oyisibwa mbeera ate era twagala olyongera otujjirayo mbeera ki gye wanyigirizibwa ng'oli mu nnyumba eyo ekutuusizza wano okugamba nti kootunoonya obe ng'oyogera naffe? Emirimu gyo natuuka essala n'eŋŋuma kuba nali nvudde e Uganda ng'emirimu olina ogigumira kuba bw'oba otuuseeyo. N'eŋŋuma nti nagikolanga emirimu mingi, kwoza, kusimula, kwoza bintu nga bw'obimanyi byonna ebyewaka biba bitunuulidde ggwe omuntu omu. N'eŋŋuma kuba mba nvudde e Uganda emirimu n'engikola. Kati tuwulira nti abaana babeereyo babakozesa tebabawa mmere, gwe ku ggwe kyali kitya? Emmere eyo yaliwo ewaka kale, ebintu ebimu balinga babimpa tugeze ng'okulya ng'olya emmere kuba yo baali tebagigaana. Yo ng'ogirira mu budde? Era omala kusaavinga bakama abo emmere ne basooka ne bamala okulya kati awo naawe n'osooka olya. Tuwulira nti abantu abo abeeru basosola nnyo. Gwe kusosola ki kwe wasinga okusanga okwakusoomooza n'owulira nga mbutuufu obwa Kadaama buganye? Kale obuzibu bwe balina nti bwe bakulabanga omuntu ow'enjawulo ennyo, bakulabanga gwe atali muntu, buli kimu kwegamba ebintu byabwe balina engeri gye babikwatamu nti gwe bw'obeera awo alaba nga yakuleeta omuyambe ewaka naye ate n'okumufumbira ekyokulya alaba nga gwe akwenyinyala nnyo naye ng'ate ye yasaba omuntu nti ojja okole era ng'akimanyi gwe batwalayo si waggwanga lye naye akusosola nnyo otuula eri temunyumya tosobola kubeerako awo nti oba mubeeko n'emboozi gye mushayalinga naye obeera mu bibyo naye abeera mu bibyo kati oyina n'ebimu by'otamukwatirako. Tugeze ng'okukuba juice oyo tomukuba kuba abawuwe nga gwagenda okunywa. Kati ki ekikomezaawo e Uganda? Ekikomezaawo e Uganda natuuka nenfuna obuzibu mu makaago. Bwe nafuna obuzibu nti natuuka mu maka nga mulimu abaana 2 ate nga baali balenzi
nga bakulu nga waliwo n'omwami w'ewaka n'omukyala eyali badde nga gwe tuyita boosi wange. Obuzibu bwe wava bwonna boosi wange yatandika okunneegomba. Natandika okunneegomba ne tubeera nga mu mbeera eyo yakwegomba. Nensooka neŋŋaana naye nga alemeddeko n'alemerako ne tubeera nga mu mbirigo. Kati olongo okwegomba okwo akozesa bintu ki gwe kwamanyira nti akwegombye? Kuba ayinza obba yakuyitanga buyisi nga akwagala mpeereza ku kino n'okitwala mu mbeera endala. Omanyi nammwe abawala temutera kuba bangu, oba gwe yamutwala obubi? Saamutwala bubi kubanga yatandikanga okunkwata kabina nga mukyala wo oluusi taliiwo, okukwata mu bifo ebyali badde ebyenjawulo nawe nga bw'olaba. Olwo nga kwatirawa? Kubanga ogambye mu nju mwalingamu n'abaana. Abaana tebaabangawo kulaba? Abaana tebaabangawo, baalinga basoma. Kati oluusi akusanga oba eri gy'oyoleza ebintu kubanga omukyala tagendayo mu kiyungu, omukyala tagendayo. Bo engeri gye baba nti tebalina nnyo bye bakola oluusi asinga kubeera nnyo mu ddiiro. Kati eno mu kiyungu wa nga gy'ayinza okusanga olw'okuba nti ye yalina ekigendererwa kye. Kati omulabi waffe yeebuuzeeyo nti we yamala okwegomba n'omwagala oba n'ogaana, era ki ekyavaamu mu ekyo? Empalana we yatandikira oba bintu birala byajjeeyo mu maaso? Nagaana kubanga nti engeri gye batukuutira eno ku kampuni neŋŋaana ne tubeera ngaawo nga tuli mu mbirigo nga bw'obimanyi. Kati lumu mba nnaaba nga mukyala we taliiyo, n'anfundiriza mu kinaabiro. Bwe yamala okunfundiriza mu kinaabiro n'ankozesa. Bwe yankozesa neŋŋamba ate n'akigamba ani n'ensooka neŋŋuma kubanga nali ngenze ng'emyaka gyange ebiri teginnaggwako, gikyabulako neŋŋuma. Soko simbe wakati awo nyongera okwaniriza yakatweyongako eno TAMZ Media UG nga tuli ku program Mugoba Nsonga. Tukuletedde mwana muwala atudde wano ebbali era nga bw'omulaba ng'ali mu kututottola akawonvu n'obukko ku mbeera gy'eyitamu ng'ali e Jordan. Nyabo otukomeza ng'otugamba nti mukama we akukwata wamala okukwata mbeera ki eyaddirira? Nankwata ne tubeera mu mbirigo nga tubeera awo nkyayagala okukola sinnamaliriza ate nga ne kampuni jjukira ebeekututte tebe ebaza akasente kaayo myaka 2. Kati tewafuna mukosebwa era akukwatira mu bbanga ki? Wali wakamalayo nga bbanga ki mu makaago okulaba nga omusajja oyo akolako ekikolwa ekyo era lwaki tewaddukirako mba obuyinza oba kampuni eyakuleeta n'oyongera obba kubira omulanga kubanga embeera gy'olimu otunyigizibwa era mu kukwata okwo tewafuna mukosebwa ng'omukyala tugambe mu bitundu byaffe ebyekyama eyo mu mbeera ze ez'obulamu tewafuna lubuto bibe n'omwawulabi waffe ayagala obbimanya olwo nno afune w'anaatandikira okubanga akuyamba oba oli awo n'okuwa amagezi. Okunkwata okwo saafuna buzibu naye bwe tuba tugenda mu kampuni family planning eba ya myaka 3 kubanga byonna mu kampuni baba babisuubira oba olina okugenda ku family planning ya myaka 3 ne bagikuteekamu gy'ogenda nayo. Kati kampuni ogitegeeza naye kati naye engeri gy'eba ekutaddemu akasente esigala tefaayo ekugamba guma twateekamu ssente zaffe ebintu ng'ebyo weebityo. Kati yo bakubayoko ku ssimu n'obagambako era nabategeeza ne bakolawo ki? Tebalina kye basobola kukolawo n'obuyinza tolina gy'oyinza kuwaaba kubanga gy'oli toli wamu. Kati wagendako mu ddwaliro okulaba embeera ye ey'obulamu yali eyimiridde? Bw'oba okola ebyo byonna tebibaawo kubanga bayinza okuyingiza mu nnyumba lwe bakuyingiza lweddamu okufuluma nga kontrakiti yeeweddeyo togenda kudduka tokola ki buli kimu kibeeraawo. Kati olwo wakolanga otya emirimu tewalina bulumi bwonna? Sirina peeni yonna gye nafuna naye obuzibu natyanga nnyo omwami ono mukyala wo okumanya kiki ekyakoze ekyatuukawo. Kati watya senga mwalimu kamera? Ekyo era kye nasinga okutya kyoba mwalimu kamera naye Katonda yannyamba nti temwali kamera.
Kati omulabe waffe ali eyo ayagala okumanya omusajja amala okukwata mukazi wattu mu mbeera eyo yonna osigala ng'okola emirimu. Nkolagana ki eyasigalawo wakati wo naye? Mwasigala munyumyagana, mwasigala ki, oba embeera yayongera okukyukira ddala n'esajjuka n'olya nga tukyasobola kukyebeera, oba oliawo n'omukazi n'amanya? Twagala otutottolere. Embeera yasajjuka kubanga natandika okumwewala buli namulabanga nga mutya nkola kino nga mutya kale ngera bw'omanyi nti ekiba kikutuuseeko kiba kikangabwa nga mwewalira ddala naye nga ye ate kyatasobola kyekyo ekyokukkiriza okumwewala, era ne bw'omwewala asigala ojja gy'oli. Kati nga takukolako kutulugunyizibwa kutiisatiisa nti bw'onaayogera ki, ebyo byonna twagala tubimanye. Ebyo byonna teyayina nakimu ye nga talina kyatya kubanga obuzibu nti ye musajja wa waka, obuzibu asigala buteeka ku gwe gwatuusizaako ekizibu. Boosi we yamanya ge yali ani omusajja? Boosi nali manyeeko lya kusayini. Yali lya kusayini namanyaako, naye nga obuzibu yali ayina yali mukambwe nnyo, nga mukyala we waali nga mukambwe, era ng'akulaga nti tamanyiirwa nga mukyala we waali. Mbeera yo Ssenyango, mu butuufu abakyala bayita mu kuzuba. Kino nno kibe kyakuyiga eri abawala mwenna abali eyo nti bw'obanga ogendanga mu nsi ez'ebweru osookanga kwegendereza na kwetegereza, ate n'omanya ng'abantu gye mukutteko bambi nammwe kampuni ezitwala abantu mugume oba mufeeyo nnyo okulaba nga mulondoola abantu bammwe, kuba bambi mwana muwala yafuna okutulirizibwa ng'omukyala n'akwatibwa, tetumanyi oba n'afuna n'ebirwadde. Naye katulabe gye binaggweera ne bekikwatako osanga bwe banaatuyambira. Mwana muwala yongera okutunyonyola ku maka ago, ekizibu kye wasinga osanga mu kukwata oba? Kati ekyo bwe kimala okubaawo kuba wano yeefuula nga mukyala we waali nti mukambwe, obuzibu ne bujja. Yelindako okukwata tukulaba. Mbadde njagala okumanya nga oli mu bbanga ki, okoleddeyo bbanga ki, era nga omusaala gwo bakuwa obanga era nabyo byakwereega bwereezi? Omusaala gwo baali bagumpa nga ssente zange bazimpa bulungi. Ng'olwo ozisindikira ani? Ssente nali nteeka ku akawunti. Eyiyo oba eya maama wo, baŋŋanda zo, bintu we bityo? Nabo eno nga nziguddewo akawunti ng'era muganda wange anzirako.